na Kalulu Museveni yakawangula mbadde lawyer abeera mu misango gy'ebyokulonda sigama mu competitive naye mbaddemu okuvira ddala we gyatandika kino twalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni ne NRM. Ekyamazima Mwami Museveni yabba akalulu era ekyo sagala kisalamu omuntu yawangala akalulu y'Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Njagala kutegeeza eggwanga lyonna nti nze mpuliziganya n'Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Sometimes we keep thinking, is there a child playing with this phone? A spoiled child, for that matter. You see the kind of things that he tweets. You cannot talk about discipline of the army, and you're shy to talk about some of those things. Watu sola kufirwa muntu osaawe yo nogante yinzo kwerabira. Choinza cherabira saawe yo. Chovola batutugwe na kubitanda. Elesa nondabira kuno kuchitana ntolose obutolosi. Eduka bali kuba amasasi. Ebintu byonna babyonoona. Nebirala babibba. Neffe tetwali mu byokwekalakaasa naye nga twaliwo mu bizinesi yaffe. Amasasi ne tiyagasi bwe byatusanga. Abamu ne balemererwa tiyagasi n'abalemerera. Abasobola ne badduka abatasobola ne bafa ekiziiro. Gavumenti si bizimbe oba emmotoka z'olaba ziwandiikiddwako yugi. Wabula gavumenti bantu abava muffe nga tubasindise bakole obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Abantu abo be bakola gavumenti. Singa batuuka ekiseera ffe abaabasindika nga tubabuuza accountability tebasobola kutunnyonnyola. Ebiddirira kubeera bukuubagano. Gavumenti buli weeremererwa okuwuliziganya n'abo abagituma obuvunaanyizibwa ebiddako tebiba birungi. Gavumenti ebitongole kasita bitandika okubeera nga tebikyafa ku ono gwe biweereza. Communication nebula wakati waabwe. Eggwanga liba lyolekedde akatyabaga. Liba lyolekedde ekitta abantu ekiri open oba munda mukasirise. Mu kaseera kano Uganda nga yakava mu kalulu ka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bali mu kunyiga biwundu. Bassaalumanya ne bannaalumanya bali mu kubeera nga amaziga gabakulukuta. Kumpi buli lunaku wabawo emboozi eyeekuusa ku masasi tiya gaasi naye nga bakugamba twali tetwekalakaasa. Here comes a question. Akalulu twali tugenze mu kwekalakaasa oba twali tugenze mu kukyusa bukulembeze constitution bwetuwa? Bino tugenda biraba mu mboozi yaffe. Bobi Wine yagamba nti mujja kiwulira. Gwoba olowooza nti yali akigamba akuliraanye nawe yali akigamba. Kankole bwe nti nzije. Lwaki abasirikale bali bakuba amasasi mu bantu abali badduka okutaasa obulamu? Okubwatuka kw'amasasi, omukka ogubalagala, okubona emiwabo, obugombe bwa ambulance, emiranga n'okwazira najja bw'otikira ekiro ekyo. Mu kumusitula weetutya okuddamu musitula ndalaba kitaba kya musaayi. Bwe baba baali babateebereza okuba abeekalakaasi, lwaki tebaagakuba mu bbanga? Bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bw'ogenda e Butambala, Luweero n'ogenda Enjeru yonna waliyo maziga ate nga nkumenyeddeko bitono nga byekuusa kuba ebyokwerinda okubeera nga bakozesa bubi ebyokulwanyisa. Abaffe abeekalakaasa bokka be battibwa. Gamba nti nedda naawe atabiriiko bw'oba teweenyigidde mu kulaba ng'ensi yeetereera bijja kusanga mu nju yo wooli. Oba oli awo naawe bikuyise bubi. Njagala kusooka kutegeeza nti Yusufu Nsibambi ava mu kibiina kya FDC yavuddeyo n'agamba nti Mwami Museveni yawangula akalulu kano era ng'agamba tewali muntu yenna oba kibiina kiyinza kuwangula kibiina kya NRM ne Mwami Museveni. Ono wa FDC tuddayo ne tulaba ku byafaayo ne tubuuza biva luddawa. Tugenda kutuuka yeeyo mu ngeri emu tugenda kubeera nga tunuulira ku mukulu
oba omukyala wa John Bosco Kibalama ne taata we mukadde kano kati omugenzi bawamba John Bosco Kibalama tamanyiddwako mayitire mukyala we naafa mama we yafa taata afudde famire zikirira ku lw'omwana waabwe omu bw'ati yali abalabirira. Bino byonna tugenda beera nga tubitunuulira mu ngeri emu. Kasibante Robert agamba eyawangula akalulu yali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bangi bavudde ne bagamba nti Kasibante Robert ono ali mu katemba. Of course tugenda beera nga tutuukayo bino tubitunuulire. Sheikh Chiti naye ayongedde okubeera nga avaayo agatta eddoboozi ku bannayuganda. Mu bigambo bye agambye byayogera bibye bivunaanyizibwa ku ye ate tabyejjusa. Bigambo ki? Weewaawo tugenda beera nga tubitunuulira. Waliwo amawulire agagenda mu maaso n'okubeera nga gatambuleyo ku mutimbagano njagadde nga kuleetererwa nsonga gye gali nti Babi yayiseemu yafulumye eggwanga olwavudde mu ddwaliro. Of course tugenda kujja nabyo tubeere nga tubyogerako. General Yoweri Kaguta Museveni Tibahabulwa yagambye bagenda kubeera nga bongera okuzimba ekisaawe ekirala airport ennene Bwaguuga. Bino bigambo naye eno munansi w'eggwanga erya Kenya William Ruto yabitadde mu bikolwa. Eno tuwogera nnyo bali babissa mu bikolwa. Thomas Tayebwa yamyuka speaker parliament y'eggwanga Uganda Anita Among avuddeyo n'agamba nti asemba Anita Among okuddamu okubeera speaker parliament oba oliawo nabyo tugenda beera nga tubituukako gwe musembe oba nedda. Tugenda bituukako. Zaara Luyirika amawuli agatambula galaga mbu ayinza okudda mu kifo ky'owekitiibwa Mathias Mpuuga wabadde nga commissioner. Simanyi tugenda beera nga tutuukayo osobola okubeera nga nabyo biraba. Rob Joel Ssenyonyi avuddeyo n'agamba nti bwe wekkaanya ebintu ebikolebwa ku mukutu gwa General Muhoozi Kainerugaba oyinza okulooza aliwo akaana akamubbiyeko essimu ne katandika okuwandiika. Tekikkirizibwa nti omuntu ow'amaanyi era omunene mu ggwanga yawandiika ebyo ebigambo. Bajja kiwulira. Baasi bbiri zigudde. In fact obubenje bubiri bugudde ku nguudo ez'enjawulo bwonna nga bulimu baasi. Abatambulira mu baasi tugenda beera nga nabyo tubibawa mpola mpola. Nkeretanyi Kiruruta ayongedde okuvayo n'agamba nti bamuyigga baagala kumutta. Obulamu bwa Kiruruta okuva we yawangula oyinza okugamba nti busoomooza. Enali mu kooti juzi yadduse nga baagala ku storage yatuwadde. What's really going on mu bulamu bwa Kiruruta Nkeretanyi? Tukuleetedde story y'ennamba ejja kubeera nga eggalawo. Nzikiriza nkolemu bwe nti katono nnyo nzije tuvaawo ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Byogerako bwe bamunoonya bwe baagala kumuta so n'olw'ensonga eyo essaawa zino bwe twogerera tali mu makaage kubanga era n'amakaage ab'amagye baagawamba. Bw'ogendayo kati ojja kusanga nga ne mu compound bateekamu tents bagifuula nkambi y'amagye ng'abo bote bwe bawambula ebiri ne bafuula nkambi y'amagye. So tali mu makaage naye mulamu. Oba oliawo embeera bw'eneetereera ajja kukomawo abeere mu makaage. Naye ndowooza nga tenaatereera era naye ajja kuvaayo abeewo kyayogera eri ensi. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Eno ye DPTV Uganda. Of course yenze Sajjime abeerawo okubeera nga mbaweereza. Gwe bwe naayagala okubeera ng'oyogerezeganya naffe oyagala kutuwabula tuwa magezi oba ng'olina ky'otugamba ennamba y'essimu ebeerawo wansi awo osobola ogikozesa ku WhatsApp n'obaako ky'otugamba. Ayagala otuwabula tukkiriza otuwabula. Ayina ky'oyagala okutugamba era kozesa ennamba y'essimu eyo. Mu ngeri emu tutambula ne bannaffe tutambula ne Sheikh Ashraf
omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo ate alina bizibu tokuba naye gwabirina teweekangabiriza ebizibu muganda wange tebabibalaatiramu gwereka kwenyumiriza mu kubeera na bizibu tienze ebizibu byanzimbako akayumba obulamu bwo bujja kukomekerera blood kuwekwata enamba y'essimu gy'olengera ku screen y'SMA 711 ya Sheikh Ashraf asobole okubeera ng'ate akuyamba mu ngeri emu tutambula ne bannaffe abandiga construction solutions bano nga bakugamba basangibwa wano ku Entebbe Road Rweza okuliraana Nikan Resort Hotel bazimba ennyumba eza buli kika oyagala kuzimbira mpya oba kuddaabiriza banoonyeko ku nnamba y'essimu esembe 222 basobole okubeera nga bakuyamba yakatwegattako njagala kusaba n'obwowembeefu obw'ekitalo vidiyo gimpeere like eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno agenda mu maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga katutandike n'ennaku emiranga n'ebiwoobe mu mayumba ga bannayuganda gye buvuddeko twakulaga akatambi nga mukyala wa John Bosco Kibalama asangiddwa mu nnyumba ng'afudde n'okutuuka kati ebibuuzo bikyali binene bikyali bingi ku nfaaye yafa atya kano ke katambi ojja katuwaako katono nnyo then tujje tukwoleka ebiwoobe ebiri mu famire eno ono wa People Power bawe yabula uyu yali mu kinaabiro ng'afudde bava muzuula kati wane seeta uyo afudde nkyala Kibalama bambi uyo mu kinaabiro uyo yeebase naye ate ani amubise essuuka gye buvuddeko famire eno yayina omwana nga ye John Bosco Kibalama yawambibwa era n'abuzibwawo mu 2019 n'okutuuka olunaku olwaleero talabikangako bagenda okuwamba John Bosco Kibalama nga taata we mulwadde ali ku kitanda omwana n'abula byonna ebyabaawo Prime Minister Robinah Nabbanja n'avaayo n'agamba amanyi Kibalama gy'ali newankubadde n'okutuuka olunaku olwaleero tamulaganga nsi wa gye yali era ye gye yali amumanyidde famire okuviibwako omuntu eyali breadwinner bino bye bizzeeko mukyala John Bosco Kibalama yafa maama wa John Bosco Kibalama yafa taata wa John Bosco Kibalama yafudde olunaku olwajjo nga mutabani waabwe ye yali breadwinner ye yali alabirira famire eno mumanyi ffenna famire ze tuvaamu mwesanga nga mu famire y'abantu abawerako oluusi mulimu omuntu omu Katonda gw'asaasidde n'amuyimusa mwe abayinayo abangi nga bonna bali bulungi mwebaze Katonda ne famire zisinga 90% mu nju mubeera mwogu nga ko basibidde olukoba mu nju ya John Bosco Kibalama ye yaliyo kyannaku nti yaliyo ate yabuzibwawo maama wa Kibalama yali yazaala omwana omulenzi omu bw'ati ye Kibalama n'afa osobola okubamu obufaananyi nayina omukyala gwe nnyumyako naye basemberedde famire zeeriraanye naŋŋamba nti maama wa Kibalama bagenda okuwamba Kibalama maama we yali mulwadde naye abaana ne bamulimba nti yafulumye yagenzeeko bweru ng'avudde mu ddwaliro n'abeera nga omwana nga takoma nti yafulumamu yagenda bweru aba atambula ku kyalo okwo mukadde munne amugamba owaaye nga bitalo ko ye ebyaki tobimanya ng'omwana we yafa mukadde yazirikira awo
omuddusa mu ddwaliro teyasobola kudda. Famire nebeerawo mu kunoonya paka nakati. Ne waliwo n'olutalo lwali mu Parliament nga Honorable Mpuuga Mathias akunya Robin Nabbanja ku fulo ya Parliament ayogere Kibalama aliwa wagamba gw'omulina ne gye buli eno taddangamu kulabika. Muzeeyi oyo famire ekomekeredde. Nali nkunyumiza ne nkugamba nti obwana bwa Kibalama obuto bwolekedde akaseera akazibu nga taata taliiwo yafa. Tugambe nti yafa. Maama afudde. Ew'okuddukira wamu we wa jjajja asobola okukunakuwalirako omwana w'omwana wange. Jjajja omukazi yafa, jjajja omusajja afudde. Abaana basigadde mu nsi nga baana bato bolekedde okusoomoozebwa okutagambika. Kakati agamaziga gali mu famire z'Abannayuganda empitirivu z'otamanyi na kumanya. Nzikiriza tuveeyo saidi zeeyo nebyo ng'obirowoozaako birowoozeeko nga weebuuza ye Kyagulanyi awulira atya? Ye Kyagulanyi awulira atya? Nzikiriza tuveeyo tugende wa Yusufu Nsibambi. Yusufu Nsibambi ye musajja eyakoze record. Bamukubye akalulu n'atema emiti gy'amasannyalaze ekyalo n'akiggyako amasannyalaze. Mbutufu obwo buba bukopi. Yusufu Nsibambi ye yakulembedde mu ttiimu ey'abannanfuusi mu opposition okwolekera amaka ga generaali gandibadde amaka g'obukulembeze bw'eggwanga ne tugamba amaka ga generaali Yoweri Kaguta Museveni nga bw'obalaba awo. Era oluvannyuma lw'okutuukayo Nsibambi kakati ayogera bw'ati agamba tewali muntu asobola kuwangula President Museveni, tewali wano mu Uganda ne NRM tekisoboka. Katisoke tufune Yusufu Nsibambi then nkomewo. Mbadde lawyer abeera mu misango gy'ebyokulonda sigamba mu cooperative naye mbaddemu okuviira ddala we gyatandika. Kino twalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni ne NRM. Abantu tebalonda bagwamu essuubi. N'abantu abamu ababadde mu kulonda tubadde baavu nnyo ng'oli bamubuuza nti basi ekutwale wamu emitwalo ebiri nga bamuwa akawala ng'atiikinga. Abalala baba bugumiriza tiikinga ambulera tiikinga zimba. Ewaffe twalibadde Kasese yonna FDC egiwangula. Naye buli lwabeerangawo omubaka owa FDC nga waliwo owa Nuupu. Kakati Nuupu yo yavuluze naye okulonda. Buli wamu esimba abantu abavubuka batebagati bano bavubuka bannamwe ezimba nyiiga kalubya amatama. Kakati abavubuka ne balonda ku kalubya amatama. Tujja kabanja tewali amanyijja kabanjiza. So I think akaluka no Museveni yakawangula. Mu mwaka guno gwendabye president emirundi ebiri. Nyo mwaka ogwedde namulaba emirundi 3. Mu December nene mabega namulaba. Mbadde nze nkiribu dialogue ku national question ku bintu ebiruma abantu yesoboka emirimu obutakanya okusosolagana mawanga okusiba abantu ebyo bibaddewo. Nze abantu bange nabajjayo omwezi gumu ng'okulonda okuwedde abantu 14 ne babateeka ku Jalia City. Nengamba Abedi era naye najjayo ababe ababaka beeswagala kwogera wano ne kakati bamanyi gye bali. So ekintu ky'okwogera tekibadde kino lwakuba nti ekifaananyi kyafulumye abantu balaza nti twabaddeyo lwa bululu. Era tetubaddeyo nti lwakuba twakola ki twawangulwa nedda. Njogereganyiza n'omukulembeze w'eggwanga emirundi egisukka 4. Mu mwaka guno namusiikana nga 3 ne Okoseggulo. Naye emirundi gino gye namusinkana egisinga obungi mbadde musinkana abantu batono nnyo. Ne kuno twabadde abantu 17 nga mulimu abakulembeze abamemba ba parliament mu bibiina byonna.
n'abanuupu babadde basatu abalondeddwa betwamusinkanye nabo n'ebibiina ebyenjawulo naye nga tetubasinkana ng'ababiina byabwe kuba kyali kyetaagisa ate olukuŋŋaana olunene mu kibiina lukkirize tubadde tubasinkana ng'abantu kinoomu. Kaakati bw'owuliriza Nsibambi olaba nga bagenze ne batugamba nga bwe bayogedde ku nsonga ennyingi ez'aba political prisoners, but of course tosobola kugamba nti waggyeko abantu amasannyalaze ekyalo b'omanyi abaakulonda abakuwa position n'olowooza ku bataakulonda n'ekibiina ky'otakkiririzaamu. But let's go back tutunuulire FDC eriwa. FDC tugiraba ng'eyawukana ne tufunamu ekiwayi kya FDC Katonga ne FDC Najjanankumbi. FDC Najjanankumbi ng'abadde Katonga eno wasigalayo Patrick Boy Amriat, Nandala Mafabi ne bano ba Yusuf Nsibambi n'abalala. Then ne wagendayo Besigye, Ssemujjunganda, Elias Lukwago n'abalala. Ng'ensonga ebajja eno nti Nandala Mafabi ne Patrick Boy Amriat bagenda mu State House ne bafuna ebisawo bya ssente. Bwe bafuna ebisawo bya ssente babireeta babiteresa Besigye. Besigye atereka musajja wattu. Amala babuze ensimbi zino waagwani nti owaayo girootereka. Ensimbi zino zamaliriza zibaawudde. Gwe munnayuganda alaba tandika okumanya nti bannabyabufuzi baddiira mostly abo bola batuludde mu bifo tulwana parliament n'ebiringa ebyo tebali kuggwe era bakyayongera okushookinga. Then ayogedde bagenze n'abantu 17 kubano kwabaddeko abasatu aba NUP ekyo tokiwakanya. Naye era njagala okitegeere nti kyangu nnyo okubeera nga Yusufu abazannyira ku mitwe. Nkugambye tokiwakanya kisoboka 10 ku 10 naye era kisoboka okubeera nga tewaabadde kubanga Mwami Museveni alinga mukazi mukadde. Bw'omugamba jangu tuzine tayagala kuzinira mu nzikiza. Mu mataala. Kyogamba ekyo ekifaananyi abantu 17 babadde tebagendamu. 17 Mogani babadde tebajjaamu mu kifaananyi ekyo. Lwaki bo baaganye? Osobola otuukaawo n'ogaana nti nze temunkuba bifaananyi. Gwofuga amakaago nga nnyinimu ayimiridde mu kifaananyi gw'ogambe tonkuba. Kati bano bayagadde kuggyayo bibiina bino nti affenna twabaddeyo. Okitegedde? Kubanga tosobola kuŋŋa nti aba NUP baaganye okulabikira ku kamera naye nga waleese Latifu Ssebaggala ne muganda we Lubega Latifu. Bombi ne baba mu kifaananyi, at least bwe biwange ekifaananyi kyandibaddemu abantu bangi omu teyandibaddemu. Ne munyigawo kale owa Nuupu omu. Naye owa Nuupu ye yabuze. Ekyo sikiwakanya naye ŋŋamba nti kirowoozeeko. Ekyo tekisoboka. Ogende wa Mwami Museveni oleme kwekubya kifaananyi. Nga ye mwali. Ng'olwa bagambye otya. Nze saagala bifaananyi. Kale. Ye Nsibambi. Ye opposition yammwe. Tugende ku Robert Kasibante. Kasibante yateekayo omusango ng'awaabira General Museveni okubba akalulu era ng'agamba mbu Museveni si ye yawangula akalulu ka Uganda. Bannamateeka nga bakulembeddwamu Anthony General Kiryowa Kiwanuka bavaayo of course okubeera nga badifendinga omukulu. Ebimu ku byavaayo nga bagamba ono omukulu ayina bwe bamusinga ayina okulirira Mwami Museveni.
Ndoza yatula n'agamba n'agamba ngujjeeyo. Kakati agamba mbu ayogerezeganya ne Kyagulanyi. Omanyi omuntu eyeesudiya ng'omulaba mbu ayogerezeganya ne Kyagulanyi, leka Kyagulanyi akole emirimu gye eyo ng'ono bw'akola egya wano. Kyagulanyi omukigo omulabyewo wano. Sooka otuwe Kasiba nte. Ekyamazima Mwami Museveni yabba akalulu era ekyo sagala kisalamu. Omuntu yawangala akalulu y'Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Njagala kutegeeza eggwanga lyonna nti nze mpuliziganya n'Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert akole kyakola gy'ali, nange ngenda kukola ekyange gye ndi, ekya kkooti kigaanye. Kubanga Mwami Museveni ebitongole byonna yabyefunza. Naye kankole ekyange kye nsobola, naye akole ekye gy'ali, era bannayuganda njagala okubasaba nti mwe temusalira Kyagulanyi Ssentamu Robert musango. Ate nange temunsalira musango. Era abo bonna bagenda okusalira omusango bajja kuba bakyamu, kuba namwe mukole ekyammwe kye musobola, kubanga ffe tugenda kukola ekyaffe. Oli akola ekyo kyasobola okuba confusinga, kakati nze njja ne plan B gye sasobola kwogera mu mawulire kubanga intelligence ejja gitegeera. Naye njagala babeera awo nga bamanyi nti tulina plan B era Oweekitiibwa Museveni oba Jeno Museveni tagenda kulayira. Ekyokubanja akalulu n'okujja ku Mwami Museveni tekinnaba kukoma, kubanga Mwami Museveni yennyini bwe baamuwangula yagenda mu nsiko ate nga teyafuna buluufu bwe twafuna. Bwe mutunula statistics n'ebirala byonna, Mwami Museveni obulala bwafuna tebunkanankana na bwange nga presidential candidate. Njagala kusaba Bannayuganda ffe tukyalina cause gye tutasobola kubannyonnyola, naye tugenda vaayo lumu tubagambe nti kino na kino na kino tujjeko Mwami Museveni. Kyetusuubira nti bwe tuba tukwataganye ffe nammwe, kubanga kino ekya ssente tuba tetulina bwe tuyinza batuukirira. Naye ate ebibiina ebyobufuzi bye tusuubira nti birina maso, birina amaanyi, bisobola okutuyamba tebyatuyambye. Naye mwe abali wansi musobola okutuyamba okulaba nga tujjako Mwami Museveni nga tuyise mu nkola eyo gye tunaabagamba nti eno gye tusobola okukozesa. Kambabulire Bannayuganda nti okuvuganya Mwami Museveni otambula e Masaka ku bigere n'okomawo ng'otambuza bigere. Kubanga Mwami Museveni ye muntu omuzibu ennyo, alina machineries. One, akozesa ssente zaffe ez'omugo omusomo. Secondly, akozesa facilities ezaffe ez'omugo omusolo. Naye mutu appreciating, mutu siime nga temunaba kutuvuma. Manyi abansinga Bannayuganda mugenda kugamba nti tubale tumukolera. It's okay because cheap talks tuze expectinga. Naye sisuubira nti omuntu ayogera byenjogera n'akoze byenkola asobola okubanga akolera ye ate netukola bino bitukoze ki bitukoze. Naye okuvuganya Jeno Museveni constitution bagikola abagikola bali tebasuubira nti president agenda okubeera kagenda kubeerako ebbanga eryo lyonna, kubanga baali bamanyi nti president anaddako wanaddirako kankugereze nti owakakiiko k'ebyokulonda ajja kuba alondeddwa nga omanyi omuntu ayogera nga ne byayogera ebimu tabimanyi. Abakola constitution baali tebamanyi nti omukulembeze alijja aliremerako. Constitution teyina gwewa mukisa kulemerako, yeyina ekkomo byebisanja gy'emyaka 5 bwe musima ne mumwongera 5, so si kweyongeza. Omukulu yamenya mmenye, but ndowooza Robert Kasiba nti naye ayagala kubeerako mu mawulire, kubanga akugambye nti akimanyi waliwo abalina cheap talks nga mugamba tukolera Mwami Museveni simanya aga it's okay mwogere naye ndowooza tayinawo point. Tayinawo. However, ategeeza ni Mwami Museveni asaana okuvaako, which I can agree with him. Naye kale tumuveeko musajja mukulu bwato naye bwagamba. Kakati Geoffrey Rutaaya musajja bamukonkona bamukuba ku mutwe, obuwanguzi ne babutwala. Amawulire gabaddewo nga bagamba Geoffrey Rutaaya ono ambulance yagikwata n'agijja ku bantu n'anyiiga ng'ebyansi bambi.
naye Geoffrey Rutaaya avuddeyo n'asamba gye ebigambo bino agamba nze abantu bannonda era sina kyembabanja bo bakola ogwabwe ne bannonda. Esoko tuwe Geoffrey Rutaaya oyo. Abantu bange bwe mbanva mu constituency mbakwase ebya ambulance biki bye nabagulira ebintu ebyo mbawe kaadi zaabyo mbiteeke ku gombola kwigamba abantu bange basigale nga services zange zimbadde mbawa basigale nga bazifuna kubanze mbadde mukwano gwange nagwa mukwano n'abawagizi bange aba music ate ne bafuuka abawagizi bange mu byobufuzi so tewaliwo attachment tegenda kuvaawo era mbadde mbalaba bajja wano. Geoffrey Rutaaya agamba nti abagamba nti ambulance yagikwata n'agijjayo ali mu nteekateeka n'ezigenda kugombola ambulance gyeri ekola abawe ebiwandiiko ebigikwatako oba ebizikwatako abantu basobole okubeera nga service yagenda mu maaso. So tafaananye Nsibambi Yusufu mu nkola ze ez'emirimu. Akalulu kano kalijjukirwa mu byafaayo, that is bwe tuli batuzeemu okulonda kubanga ekitunuulirwa oba ekisuubira nti okulonda kwandibanga kwakomye guno omulundi naye bwe kuliba kuzzeemu oba nga tekuzzeemu kuno kulisigala mu byafaayo. Bannaddiini abamu bakunyenyeza mutwe tuwe Sheikh Kiti kulangirirwa nakitegedde mu kulonda kuno nti okuyita mu kirala n'okulangirirwa bulijjo nakitegedde mu lundi guno nti okuyitamu n'okuwangula n'okulangirirwa bino byonsatule byanjawulo ebayinza okukubira ng'oli wa mukaaga nti gwe muntu wa Kampala nga okay ngambadde muwozaayozezza nga kisindikira mu yamanyi ngana ade nzikiza nti bampangu te oli musiru gwe muntu gwe wangudde nje okay ngokubira banno mujje tu celebrating nze nawangudde ye Uganda ne mbutufu omusajja bamutufu kuba okulonda kuno tekubangawo ko tekubangawo tolanga mutufu bino byange bigaba byowulidde n'amaloboozi si byabawuliriza yadde kakiiko k'omuzikiti guno wabula buli bya muntu sekino. Kakati Geoffrey Rutaaya musajja wattu agwa mline Sheikh Kiti gy'ayogerako twamulabanga bamutwala alwanira obuwanguzi bwe musajja wattu ng'abasajja bagawa wawangudde neffe tulangirira bakulonze neffe tulangirira. Ojja tuwandooza lumu ne ku Pastor Serwadda naye yeewuunya akalulu kaabwe tuwe didde kana akalulu ka luno tekabalaze bakulanga enkya nti gwokalidde ne balanga ono enkya nti kakuvuddeko kamuddidde ono n'agenda mu kkooti ne bakaza ne bagati okusinzira ku kkooti kado naawe nogati tuddemu tukabale ne baddemu ne bakabalanga olwo yakalidde waliwo akalulu kali Masaka kakakyuka emirundi ebiri gwe basooka okulanga bakamuggyako ne balanga omulala nga yakakanyala yakalidde bagenda okumaliriza nga yakalidde kakati ate oleo tuwulidde baga nti bazeeyo ate oli omulala kati gwe balanga yakalidde. Ekyo tekikuzuukusa nti ebintu we bikya ne biyitako olunaku bikyuka. Ngambira muliraanwamu nti era gwe toyiga akalulu kakyuka ekiro ebokisi eyabadde mu 106 kati eri mu 106 obululu butabuka buzaala bunnaabwe ekiro. Wabeere wakubira Yesu engalo. Okay, kale ye Pastor Serwadda, Pastor Aponso omutume omutume Serwadda bwatyo nga nnyonnyola akalulu kakyuka ekiro mu matumbi budde ozuukuka weebaka Kyagulanyi ali mu bitundu 7 mu kimu
ogenda okudda nga bamutadde ku 16 noga yi buno bwo bwayiseewo nga bwayiseewo ero tuveeyo kakati waliwo amawulire agali mu kutambula ku social media. Of course ngambye ku social media galaga nti mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu First Lady Babi oba Barbara Itungo Kyagulanyi oluvannyuma lw'okufuna treatment mu ddwaliro ku bulumbaganyo bwamukolebwako bamukwata mmundu Barbara mbu yafulumye eggwanga. Yafulumye eggwanga mbu bino nkuwadde bya social media. Tewali bukakafu, tewali kiraga, naye bali eyo bitambula ku mutimbagano. Era bw'ogenda kujja kubeera ng'olaba abamu kubasobodde oteekayo story eyo. Ne nabo tebali kiriya bulungi ku kituufu. Of course tetumanyi waali nenga mwali mu ggwanga. Tulowooza nti mwali ababitambuza obaolyawo bayinza okuba balina we basomodde, naye byebyo tetujja gigenda nnyo wala. Njagadde njikutegeezeeko ayagala okusoma emboozi eyo mu bujjuvu osobola okgenda ku Rita Kaggwa ku mukutu gwe ogwa Facebook, then ojja kubeera ng'emboozi eyo gisangayo gyesomere mu bujjuvu ne byeyawandiise. Njagadde nkutegeeze butegeeza. Mu ngeri y'emu General Yoweri Kaguta Museveni agamba mbu bagenda kuzimba airport endala ennene maanyi. Yeeweze nga bwagenda okuzimba airport eri Bwaguuga. Obeeno Babi ayitako nnyo ne Bobi Wine. Ayagala zimbe soko omutuwe. We're going to build another huge airport. We're also going to build another huge airport in Mbarara, bigger than even Entebbe, because of the one of Mbarara is mainly for the trade between South America and China. Apparently, that area is the middle point between China and South America, Argentina and Brazil. So this area is going to develop around tourism. It is already developing, but it will develop even more. Okay, kale bagenda kuzimba esinga Entebbe airport. Tuyina ebisaawe bimeka mu ggwanga? Mogan tuyina ebisaawe bimeka wano? Okimanyi nava e Kapicholwa alinnya gye Entebbe? Kakati bino ebigambo bye tubiwulidde nnyo n'ebikolwa bitono. Kakati abasajja abakola ebikolwa baabano, ono ye William Ruto akulagirawo nti yajja kuweereza nsi ye mutuwe. Treating doubts, we trusted the process. Now look, see for yourselves. Talanta Stadium is right here. Hii ni noma sana. Mtapenda. Kakati bano bo bakola. President yaliwo alaga nti muve mu bigambo tuze mu bikolwa. Ne bw'ojja wano ewaka gwe ali ku mukutu guno ojja genda onoonye ku mukutu gwe bayita OR full line. Bw'ogenda ojja gusanga nga gukuwandiikidde gugamba olwo n'owandiiseemu ani nannyini kisaawe kya Uganda. Gwo gukugamba China and Uganda's Entebbe International Airport.
gwawandika ngenaku z'omwezi 9 December 2021 Uganda allegedly had to surrender one of its national asset. Uganda allegedly kigambibwa nti yalina okuwaayo ekimu ku asset zaayo, the Entebbe International Airport, to China's Exim Bank for defaulting on its loan. Mwagala mbyongereyo nti ekisaawe tetubanga tuli wano. Lwaki? Waliwo n'akatambi. Obanka balage. Mogani obanka balage. Mogani nkabalage. Mbwe ekisaawe Exim Bank eya China. Ye lwaki twesiba ku ebyo? Tugende. Amyuka Speaker Parliament ye Tayebwa avudde na backinga mukamawe Anita Amongo. Agamba nti Anita Amongo ono bamuwa omukisa bamuleke asavinga ettaamu ye ey'okubiri nga yesembayo. Naye asavinga ey'okubiri nga Deputy Speaker baveewo. Soko mutuwe nzije nze nkubuulire nange eno ndowooza yange mutuwe. We are going to support the Right Honorable Speaker Anita Amongo to be a Speaker of Parliament. And like she emphasized, she has been making it very clear. She wants to serve her last term. Then also me, I serve my last term as a Deputy Speaker. Kakati wabaddewo enjogereziga okwogera oba ebigambo ebibadde bitambula nti Speaker bayinza obutamuzza. Naye of course meeting yatudde SEC nesalawo egamba kale katulabe ekyokukola. Anita Amongo akomawo asavinga ettaamu ye ey'okubiri. Performance ye ebadde etya according to you mu kisanja ekiyise? Performance ya Speaker Anita Amongo ebadde etya? Gwe kulabikidde etya? Eggwanga lyaffe aliripresentinze bulungi? Ye ensonga zo azikutte bulungi? Nalongo, Mrs. Magogo, Anet Amongo. Comment section. Nzikiriza tugende ku replacement eyogerwako. Of course tenaba kubeerako official ku mikutu gyonna egy'ekibiina, but biri mu ŋŋambo nti NUP eyina essuubi lingi mu Zaara Luyirika. Engeri gy'abadde Speaker wa KCC basuubira nti asobola olipressinga Mathias Mpuuga Nsamba ku bwa commissioner. Engeri gy'abadde Speaker wa KCC nti ayinza okubeera omulungi ku kifo ekyo ekya Mpuuga mwabadde. Jjukira Mpuuga bwe bamujja ku bwalo opo bamuza ku bwa commissioner mu Parliament yawo. Obwa commissioner gye bamugamba waayevaayo NUP eteekeyo Francis Zaake Mutebi n'agaanirayo. N'aba NRM munnaye ne bagaana. Temutugirayo musajja waffe. So kati mbu NUP erowooza ku Zaara Luyirika okubeera ng'ekifo ekyo akyebagajja oba bakimukwanga. Away from that side, nzikiriza tugende wa Rob Joel Ssenyonyi. Ssenyonyi agamba mbu bw'otunuulira ebintu General Muhoozi byawandiika ku mikutu gye, bw'oba wakabiraba oyinza olowooza akaana kamugjeeko essimu kali mu kuzannyira ku ssimu ye, nti ebiwandiikibwa ku mukutu gwe tosobola kubirowoozaako nti bya muntu mukulu alowooza
ku kikyagenda okuwa ensi si byange bya rope mutuwe. You keep thinking, is there a child playing with this phone? A spoiled child, for that matter. You see the kind of things that he tweets. You cannot talk about discipline of the army, and you're shy to talk about some of those things. You know, that he will say, now I am going to kill so and so. Now I'm going to raid Nairobi. And then the father, Bambi, has got to go and apologize. You see, my son, you know, forgive us. Then before long, he's going after the US ambassador, all manner of things. Then he says, now I have this person in my basement. And true to it, he releases pictures of this person, Robert. He then raided Magere, assaulted the wife of Honorable Chagulanyi, they vandalized the house. And for him, it seems like a game. I don't know, back then I used to watch some movies of serial killers, people who would relish seeing people in pain. You're killing somebody, but you're enjoying it, you film it, and so on. I kept thinking, is this guy okay? So he puts all of this on film, and then he releases the images of Honorable Chagulanyi's wife on the floor there, clearly assaulted, house property vandalized, and so on. For him, it's like a game. And this is the chief of defense forces. What do you expect the juniors to do? How do you expect that junior officer, that corporal, that sergeant, that when they land on an NUP supporter who is just holding a national flag, like the way Fred has wrapped it around his neck, that they won't beat up this person simply for holding the national flag, or that they're wearing a t-shirt of Honorable Chagulanyi? How do you expect that junior fellow not to beat up and clobber that fellow? Yet his commander is saying, I'm looking for Chagulanyi to kill him. That's where now the military has gotten to. I don't know if they reflect about. Okay, akulira oludda oluwabula government, Right Honorable Joel Ssenyonyi nga agenda maaso n'okubera nga annyonnyola ku ngeri CDF gy'akolamu ebintu, annyonnyodde ku bifaananyi. In fact, annyonnyodde nti atera okulaba ku firimu. Niyo oluusi firimu ezimu zirimu abatemu, bano abatemu bano nga bo batta abantu, babatulugunya, ng'ekimunyumira kubeera awo ngatta. Ssenyonyi agamba nti tamanyi oba CDF naye bw'atyo bw'ali nga ye okutta n'okutulugunya muli yagulabanga muzannyo gumunyumira bunyumizi. N'agamba twakutte mukyala wa Kyagulanyi era n'amubalaga nti wuuyaawo. Kitegeeza bino ebyakolebwa ku olwo byamunyumira. N'asanyuka naga kano ko kanyumidde kankapositinge. Mogati omanyi omuntu apositinga kyayagala. Omulala ayinza olaba nga either nga akyagala oba nga kiri fane. Of course ekiri fane oba okyagadde. Right? Kyopositinga. Kakati CDF alabika mu bufaananyi bwonna bwe baamutwalira yalabaako naga bannaye kano kasobola okuba zirayiki. N'akatuwa munnaye. So byebyo, away from that side tugende nandyagadde ennyo ogiwa amatu. Omukyalo ono yavuddeyo naga mutabani we yafa bakubatiya gas. Yali tali mu kwekalakaasa, yali tali mu ab'ebyokwerinda bakubatiya gas mutabani we n'aziira bagenda omuddusa mu ddwaliro n'afa. Emboozi eno ekiikirira emboozi mpitirivu nnyingi ez'abantu abali mu kaaba mu Uganda gituwe. Kuba tosobola kufiirwa mu muntu osaawa eyo noga nti oyinza okwerabira. Toyinza kyerabira ssaawa eyo. Kyova olaba tetuggwa na ku bitanda. Era saano ndabira kuno ku kitanda ntoloseeyo butolosi. Omukyalo ono Zamu Nassoro tumusanze akyaliko empiso ng'ajjanjabwa entunnunsi z'amukuba oluvannyuma lwa mutabani we Ali Ramzey ow'emyaka 28 okufiira mu tiya gaasi. Tiya gaasi yamulemerera, yalemererwa n'apaka lwe yafa. Teyatuuka na mu ddwaliro, yafiira mu kkubo. Abamuddusa mu ddwaliro teyatuuka.
Nasolo mutuze we Namwezi mu Luka Gwenjeru West mu district yewe Yikwe. Ebyamutukako byalionkerawo olunaku olw'okulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalimenti. Kyavira ku banondooza abeekalakaasa ogw'obululu. Ku bululu ndooza bwe walukanga bwe bwavaako obuzibu. Naye ffe tetwali mu by'okwekalakaasa naye nga twaliwo mu bizinensi yaffe. Amasasi ne tiyagaasi bwe byatusanga. Abamu ne balemererwa tiyagaasi n'abalemerera. Abasobola ne badduka abatasobola ne bafa ekiziiro. Batuyingiza bintu bali bakuba nga bakuba amasasi nga bakuba bukubi. Kati ye mu kugenda okutaasa ebintu ebyali wabweru byonna akakebe ne kaggwa we kagwa tiyagasi ye n'amukwata kuba yali alina gundi omugo athima we basula akacupa nakosebwa ndugezaako mutwala mu ddwaliro n'atadda ngulu n'afiira mu kkubo. Ali Lwamuze yazikibwa mu district y'e Mayuge. Amasasi tegakoma ku kyakutta mutabani we naye n'okwonoona ebintu by'edduuka w'akolera. Edduuka baali kuba amasasi ebintu byonna baabyonoona n'ebirala baabibba. Firigi ya soda namba baagikuba amasasi ne bagyonoona ne soda ne bamutwala. Firigi y'omunda nayo baagikuba amasasi. Kawunta baagikuba amasasi. Kyesinza kugamba nti abasirikale be babba babaana bali beekalakaasa be babba simanyi ne twagenda okukera ku makya nga jjukira twali tumaze nga tufiiriddwa omuntu ne batugamba nti ne soda yena temuli era twagenda okulingizawo ng'era yenaye temuli nga yena bamubbye. Nasolo bw'atulaze ebituli by'amasasi agakuba mu dduuka nga weebuuza abagakuba kye baalirabamu okuliwandagazaamu obungi bw'amasasi gaalaze. Eno firigi eno twasangamu ebituli 9 wano kino 1 2 3 4 5 6 7 na wano munda waliwo wano ne mu bucket yali wano eno baali bagikubyemu nga yo kale ng'efuuse nga scrap yali munda yalimu amazzi gano ag'ekikumi wano waliwo kino na kino kyeka amasasi 2 kino na kino wano wo mu luggi wano go gaali mangi ddala wano wo gaali mangi gaali obanga 12 wano eno muno ng'era bweti we twagisanga endabirwamu yayiika Ensimbi ezibalirwa mu byayonoonebwa agamba ziwerera ddala. Firigi yali awezamu bukadde nga 2 n'ekintu obwa soda. Tujja kati ngano firigi y'omunda y'ebintu byalimu naye nabyo byakosebwa kuba mwalimu munda mu baketi zonna baazikubakuba amasasi. Twali tumanyi wakola n'essaawa zino eno twetutenkanya butetenkanya kakabisho okubeerawo. Firigi y'ewabweru eyo yali ereeta ssente nnyingi. Mu mbeera eyaliwo teri kugamba nti wuno mu b'obuyinza eyali abatuuseeko okumanya ebyabatuukako. Yena yatukyalirako kyetuyina era mmwe musoso tukyalirako. Sirina nze kyenyinza kusaba kuba tekisobola kuzzaawo obulamu bwa muntu. Lwaki ntegekayo Katonda bw'atyo bwe yagera. Ne wayinza okutandikira mu mbeera eno agamba talabawo. Kale ogera gamba ani akuliyirire eyabikola. Gavumenti katugenda kuwoza na gavumenti. Gavumenti yenanyini nsi. Wabula abapoliisi bo tetwabalaba kuba batugamba abapoliisi si bannayuganda tebamanyi Luganda kati ng'onomanyi otya nti ono mumanyi wanene olabulabi bakuba. Mu kiseera kino batambulira mu kweraliikirira kuba ennumba edduuka gye lyalumbibwamu balinga balirinako ekiruyi. Nvane wano nga mweraliikiridde temumanyi bane mu kkubo oba bajja kuba kale oba bateeze biki kuba ffe ebyokulonda tetubiriimu gemazima tetubiriimu. Abaviirako obulamu bwa Lwamuze okugenda bwa kizibu okwefumitiriza ku mugogo gw'obuvunaanyizibwa gwe babatikka. Yaleka omwana omu ono ye mukyala we gwe yaleka. Baalekerera abeekalakaasa ne bajja kufa abaali tebeekalakaasa. So kati tusaba gavumenti
ebeeko nekyetukolera kyonna baalekerera abeekalakaasa ne bajja ku ffe abaali tetwekalakaasa. Lugero lw'Abaganda lutuukirawo wano. Ekisooka famire ntugisaasira. Obulumi bweyitamu okuviirwako omuntu mama nga wagambye nti nsaba ekijja mu bulamu bw'omwana wange. Naye bino bisobola okujjukiza n'okutegeeza omuntu mbeera ki egenda mu maaso. Tebinkwatako, bisobola okukwatako mu kaseera konna mu kadde konna. Binkwatako naye bisobola okutuukako. Mukadde atuuse okugamba mpaabiraani gavumenti yeefuge yeetwala eggwanga lino. Ffe tusobola okuwoza ne gavumenti. Olabira ddala ng'obwenkanya abivuddeko n'onoonya wokkakkanyiza bulumi bwo gwasinga. Anyway, ojja tuwa akatambi ako kennyini then to wrapping up this program. W'eggwanga akawairo namba 22 akatundu akasooka. Mu ssemateeka w'eggwanga akawairo namba 22 akatundu akasooka. Tewali muntu ajja kuggibwako bulamu bwe mu bugenderevu okuggyako nga waliwo okutuukiriza ekibonerezo ekiyisiddwa kkooti mu maziba n'obwenkanya olw'omusango ogwazzibwa nga gusingisibwa ekibonerezo ekyakalabba era nga kyakakasibwa kkooti ey'oku ntikko. Wabula amateeka agaluŋŋamya entambuza y'emirimu eya poliisi n'ebitongole ebigiyambako nga UPDF galina amadirisa 4 ge gawa abasirikale okukozesaamu emmundu erisooka omusirikale singa aba yeetaasa oba ng'ataasa abalala obulabe obuyinza okuviiramu okufa oba okufuna obuvune obw'amaanyi. Eryokubiri, singa omusirikale aba aziyiza omuntu okuzza omusango ogulimu okutta omuntu omulala. Eryokusatu, singa poliisi eba ekwata omuntu azizza omusango omunene ogulimu okutta oba ng'emuziyiza okutoloka. N'erisembayo, singa eby'emirembe biba biganye nga mu mazima ddala kyetaagisa omusirikale asobola okuggyayo emmundu. Madirisa agaana tekuli na limu lyayitibwamu okukuba abantu bano amasasi. Kale, waliwo accident gy'otunuulira. In fact waliwo obubenje bubiri obuguddewo kati akamu ke kano. Ne waliwo akabenje k'otunuulira n'oga kati kano katuuseewo katya. Abadde avuga nga ava eri nona abadde ava eno babadde tebeeraba. Onoonye ng'ekino gye kituuseewo ne kikusobera kuba oggazi ne ng'olaba abasajja babadde beeyambadde. Ekimu ku buzibu bwensinga okumanya ku bbaasi zino, abasajja badduka ate nga baba bakooya abamu. N'abalala oluusi ndowooza banywamu. Omanyi waliwo enjogera ey'ekisirumba omuntu nze bwe nnywamu mbeera sitede. Ani yagamba? Kakati ako tukaleke. Waliwo akabenje akalala akaguddewo. Kabadde kava ojja beera ng'okatuteerako baasi ya YY eno ebadde edda mu Arua. Akabenje ako koolengera kaguddewo eruweero awo. Eruweero era nga bagamba badaye mukebere ku bantu bammwe. Mukebere ku bantu bammwe. Babadde bava Kampala balumba bagenda mu West Nile eyo. So eyo nayo tetumanyi muwendo gw'abantu but okusinziira kiyinza obbeera ekizibu okugamba nti tewali afudde mu kano. Kubanga olengera wansi waliwo omukono gw'omuntu. So kateekeddwa okuba nga kasse naye tugenda gezaako okufollowinga tumanye what exactly omuwendo gw'abantu. In fact ndowooza kambeeko wencheckinga wano. Mbeeko wencheckinga wano tusobole okumanya bwe wabeerawo information then ogifunire ddala munnayuganda. Naye nga bw'oba wekkaanyiza abantu bo balumiziddwa bya nsusso
then njagala kusooka kwekkaanya whether tulina information esukka ku ekyo ku kabenje just oba tewali. I think tewali information by now. Mbebaza mwenna be tutambudde nammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutambudde nammwe. Njagala kubaako abantu bempisaawo bentumirako mpola mpola. Njagala kutumirako ku bantu Mama Kevin, njagala kutumirako, njagala kutumirako ku baganda baffe bangi abatugoberera naddala ku mukutu guno nti kyemukola kyamaanyi era kya muwendo nobaga nti temujjango oko mikwano gyange. Njagala kubayisaamu katono mpola mpola abatugoberera, then tulabe to wrapping up a program y'olunaku olwaleero. Mpiseemu ani Imendagire, mwebale nnyo bannaye okutugoberera. Isma, Awera, Mokasa, Shaban, Mulumba, Matthias wa Muwereza, Christine, Nabuwano Gertrude, webale nnyo webalire ddala okubeera ng'otugoberera. Bamuyitani Grosh, Shashagre, nawe nkutumiddeko nnyo. Mwebale nnyo bannaye, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera. Bangi Walugembe, Nansubuga, webale nnyo, webalire ddala, n'abantu abalala bangi. Bale ngenda kubeera nga nzijja amannya gaabo abantu aba betumanyi nti ensonga bagibeererako ddala 24/7 tube nga tubayisanga mu mpola mpola. Yeze Sajjime badde ne Morgan Kulenzi era nga yabadde ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa abatuwere byemusinga okubeera nga mwagala. Mbeere bulungi, mweraba.